Kakati mukwano gwange gwali yampuliriza ye embeera eri mu Democratic Republic of Congo okuva amagye g'eggwanga erya DRC bwegagenda maaso n'okustrikinga ne gatta omukulembeze eyali omwogezi w'ekibiina kino ekya M23 gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati embeera eri mu DRC weeti wegenda maaso masasi geesooza bikompola byesooza niwe tukeeredde olunaku olwaleero nga kigambibwa nti amagye g'eggwanga erya DRC gakoleddwako obulumbaganyi ng'era abagakolako obulumbaganyi si balala bebe ekibiina kino ekya M23 bagenze maaso n'okustrikinga n'okukola serious attack ku drones zaabwe era ezisinga zonna bazidestroyinze. Oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango tuuliriza gwe yenna tanatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Embeera nnungi si birungi mu Democratic Republic of Congo. Jukira na luli webito ebyatandika okuva amagye g'eggwanga erya DRC wegagenda maaso n'okubanga gasindika drone nekuba ku Ssaabayeekera. Abayeekera bayongera kutabuka babagamba nti mulugulidde ku pata tugenda maaso n'okubanga tuwoolera eri omukulembeze waffe ajiddwa mbudde era kati wenjogerera emundu ekyatokuta mu DRC newankubadde nti enteeseganya ez'enjawulo zizze nga baagala okutebenkeza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo naye embeera ekyagaanye. Naye obuzibu businga nnyo eri mu Northern Kivu eyewasinga okuba owali akasattiro. Kakati information eva mu Kinshasa eraga nti abayeekera bano aba M23 bazzeemu ne bakola obulumbaganyi obulala ne bagenda maaso n'okusaanyaawo equipments ez'amagye g'eggwanga erya DRC okukosa ne drones zonna bagenze maaso ne baziyisaamu omuliro olw'ensonga nti bagamba nti wekibanga zino drone zemukozesa ate nga mu kaseera ke kamu mugenda maaso n'okubeera nga mwagala ceasefire ate nga mugenda maaso n'otulumbagana naffe tetugenda kuweeza naffe tetugenda sirika tugenda maaso n'okuba nga tubateekako obulumbaganyi mu Democratic Republic of Congo. Nkugambye enteesaganya zaakabaawo enfunda eziwera zatandikira mu kibuga Dar es Salaam ne zikkirira paka Kata ne zijja paka mu Goma naye zino zonna enteesaganya mpaawo zaali zireese mirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati information esinga okusaturatinga ge mawulire agagenda maaso n'okutambula agapo Kagame okumenya endagaano eyakolebwa ne Donald Trump eya peacemaking mu Democratic Republic of Congo. Jukira nti lwaki tubigatta mu Rwanda bagamba nti amagye gano aga M23 abayeekera bano bagenda maaso n'okubeera nga abateekamu nnyo akasente oba akasimbi oba abafacilitatinga ye Paulo Kagame ow'eggwanga erya Rwanda. Kati tewali ngeri ki gye tuyinza kwogerako ku DRC nga tetwogedde ku Paul Kagame. Paul Kagame ku mulundi guno yavaayo n'agamba agenda kubanga asizinga fire. Kitegeeza baali bamaze okubanga bawanika era nga bakkiriza embeera nga balaba embeera eyinza obbayinza so ne basalawo bagende maaso n'okubeera nga bateesa emirembe basizinga fire. Naye wakati awo mu kusizinga fire embeera we yasingidde okutabuka amagye g'eggwanga erya DRC bwe baakawaŋŋamudde ne batta Ssaabayeekera basse Ssaabayeekera Were Engoma. Kakati ono Ssaabayeekera kigambibwa nti yabadde yali omwogezi w'ekibiina kino ekya M23 movement. Kakati bagamba tulina okwesasuza tulina okugenda mu kuwoolera oluvannyuma lwa mukama waffe okuttibwa bwe muba mwagala tuteesa emirembe mutukubiriza tugize mu nteeseganya ez'emirembe kyokka eno we mugenda mu maaso n'okuba nga mutulumbagana ne drone zammwe mukuba territory zaffe abantu mbatadde ku bunkenke. Jukira ne DRC Flex ekiri kyatayagala abayeekera bano aba M23 okutwala credit gyali. Jukira mu ntandikwa y'omwaka guno bavaayo ne beewaana
ne bagamba nti nno basobodde okutuuka ku achievements nyingi nnyo mu bbanga ettono bukyanga bawamba obuyinza bitundutundu ebimu ebya DRC ebitaasobolwako nakukolebwako mu myaka 8 Felix Tshisekedi gy'amaze mu gavumenti ye. Bino bye twakatuukako achievements ze tukoze tannaba kubanga azituukako. Kakulaga ki nti abayeekera bano baali balina enteekateeka ezigenda mu maaso n'okwenywereza mu buyinza mu Democratic Republic of Congo. Kati ekyasinze obbatabula omutwe zindagaano zino Felix Tshisekedi gyakola n'eggwanga erya US. Jjukira Donald Trump yagamba nti Paul Kagame singa tawizowinga majeege agenda kulaba akamuvaamu, era teyabandaaza musajja mukulu Donald Trump ng'agenda adeployinga ba mercenaries nga adeployinga equipments troops buli ekyetaagisa kyonna mu Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga bakubaira ddala omuyeekera omujja mu bitundu ebya Eastern Region saako ne Northern Kivu. Eyo gye basinze okuwamba wali ebyobugagga. Omugagga Donald Trump president w'eggwanga erya America mu kukwaatinga ne bano ddiiru bonsasule Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame kyali kigendererwa kyaki kya kuyingira mineral deal asobola okuba nga transportinga cobalt coltan mu mawanga ag'ebunaayira gabayambeko. Njukira ono coltan ne cobalt bya nkizo nnyo mu kukola ebintu eby'amasannyalaze, so bibayambira ddala nnyo. Ate nga wano mu byafaayo by'eggwanga lyonna DRC yesinga okubeera n'ebirombe bya coltan ne cobalt omungi, ate era ng'ali ku percentage eya waggulu nnyo. Kati ndowooza olabye ensonga lwaki Donald Trump yali yeetaagira ddala Felix Tshisekedi batule ku mmeeza y'emu bateese. Newankubadde musajja mukulu Donald Trump yakimanya nti nno atwala eggwanga ye Felix Tshisekedi, era gwe nnyina otuula naye nteeseganye, naye yalowooza nnyo n'agamba sigenda kikola nzekka, wabula ekirala kye ngenda okukola ngenda kuyita ne Paul Kagame ono ensonga zino tuzituulemu naye abeereko nga tukola endagaano eno. Akageri gye kiri nti nno ayina amagye mu Eastern Region agenda maaso n'okulwana. Jjukira ye Paul Kagame agamba amagye gano agalwanira mu ludda lwa DRC gamuyambako nnyo tebenkeza emirembe mu ggwanga erya Rwanda, nti singa batuusi bakyuka Bahutu bakyuka ne bamukyukira obwanga aba asobola okwerwanako. N'ebyo mugamba withdrawing tagenda kuwa bayeekera bagenda tuusa bulumbaganyi ku bannansiibe nga tagenda bawa mwaganya wadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. So mwe abalowooza nti nongenda kusizinga fire mukyerabire era you just go to hell. Ebigambo bingi bizze bisindiikirizibwa ewa Paul Kagame naye nga ajja abyebalama. Agamba bamusibako matugambuzi si funding abayeekera. Newankubadde in some cases avaayo n'alaga nti nno ayinza okuba ng'alina akakwato ku bakoyeekera bano, naye ate enfunda era nnyingi zaavaayo n'abeegaana n'abasindika mu mawanga amalala. Kati ekibalo kyabe wano kijja kuba nga si kirungi, kijja kuba kifudde. Ekibalo kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame okubanga bafuga Eastern Region saako ne Northern Kivu wano mu Africa, kubanga bimu ku bifo ebijjuddemu ebyobugagga. Singa America ejja n'etwala neyefuga ebifo ebyo kitegeeza bo bagenda kubanga baviiramu awo, bagenda kubanga baviiramu bwemage. Byonna byonna bye bakoleredde okutta abantu, okuttisa bannansi bajja kubanga bakikoleredde bwereere. Kakati kino kye bayita wino ku mmeeza. Enteeseganya lwaki tuyinza okubeerawo ne tulowooza nti tezaavaamu kalungi yadde n'akamu, ezaali mu Dar es Salaam, ezaali mu Duha, ezaali mu Goma. Kati nno nkunyumiza, wuliriza. Enteeseganya ezasookera ddala samiti yatuula mu ggwanga erya mu Dar es Salaam, Felix Tshisekedi teyalabikako. Abamu ku bakungu abaali abayitiddwa tebaalabikako, wabula ne bagenda maaso n'okuteeseganya ne bakola decisions. Wabula abayeekera badinayinga decisions ezo, bazigaana ne bagamba mugenzi oteesiganya ffe tetubaddeewo, so mmwe mumanyi bye muteesezza, ffe tetubimanyiiko. Ne bagenda maaso n'okuteeka samiti mu kibuga Duha mu Kata, era omukulembeze w'eggwanga erya Kata n'abayita ne batuula basobole okubeera nga batebenkeza emirembe, kuba ebiseera ebyo kyali kisusse, emmundu yali etokota buteddizibwa, abantu baali badisplacingibwa, amagye gaali gagenda maaso n'okutta abantu, abamajje abajasi baali bagenda maaso n'okuttibwa. Embeera eyo emmundu yali efuuse emmundu mu bitundu ebya Eastern Democratic Republic of Congo, kwe kuwamba ekibuga Goma, Bukavu, Buvuma Airport, obwalo bonna bonna obwali bulinaanyeewo, ne busenta obwali next ku kibuga ekikulu Felix Tshisekedi kyatuulamu mu Kinshasa, byali bimaze okuba nga bisalwako, ne kikalubiriza nnyo Felix Tshisekedi okutransportinga with best needs eri abantu.
wabula kye baakola bagenda maaso n'okutuuza enteeseganya ezizza emirembe nga bayeekera bagamba nti ffe kye twagala kwe kubeera recognized nti tuli bali bannansi b'eggwanga lino naye nga kituufu bannansi amawulire agatambula galaga nti bano baava e Rwanda nga omanyi Rwanda weeyina omuze oguyingira amawanga amalala ne basiisirayo n'emmundu bwebwe obubi bw'eggwanga erya Rwanda buli muntu amukyaza awunzika amuwambye. Oli ku Yugi Update TV nyongera okukujikiza gwe mukwano gwange atanatwengako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungirako ddala bulungi nnyo. Kakati enteeseganya zino wakizaagaana bwe baayita Paul Kagame ne bayita Felix Sekidi ne bayita n'abayeekera ba M23 tebaagendayo ate nga balina ensonga ennungi lwaki tebaakiika. Oluvannyuma lw'omu yali omukubiriza wa summit eyo yali amaze okuba nga ateekamu ssente empitirivu. No summit zino zigendamu ssente empitirivu kuba abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo bavaayo ne batuula awamu ne bawanyisiganya ku birowoozo. Kati musajja mukulu ono tebaalabikako, abayeekera ba M23 ne banne tebaalabikako. Baabagamba ebyo byonna bye muteeseza tetubimanyi era tetubaddeeyo. Lwaki? Lwa nsonga baali bagamba nti DRC yali akayisa ekiragiro nti balabira ku mujaasi yenna owa M23 bamuripotinge akwatibwe ekiraba ajja kukwasaako mikono ebiri. So kino kyabatiisa okutambulatambula nga bamanyi nti bonaona we batambulira bagwa mu katego kajja kubeera nga trap. Ze zimu ku nsonga nne ezabatiisa okuba nga bakola ki? Ezabatiisa okuba nga bagenda mu kibuga Doha. UN neevaayo negamba nti katujje mu kibuga kyammwe kyennyini nyini Goma kye mugavaninga wemba nga mutidde tubeere nga tuteeseganya emirembe mu Democratic Republic of Congo. Wabula enteeseganya zino zaagwa butaka oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 obutalabikako wali wategekeddwa venue bagenda okuba nga bateeseganya okutebenkeza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Nagambye oli ku Yugi Update TV, sharinga, likinga, commentinga. Kakati oluvannyuma byonna nga bigaanye tulaba ng'emmundu egenda etokota. Gavumenti ya Kisekiri n'etuuka n'okukkiriza nti nno kati abajaasi bano bali part of DRC naye nga si weekiri. Mu bitundu bye balimu byonna bijjuddemu ebyobugagga. So olaba nti wayinza okubeerawo interest mu kwagala okwezza ebyobugagga mu Eastern Democratic Republic of Congo. Wabula Paul Kagame yagamba nze nedda ebintu bye sibimanyiiko bye baŋŋamba nti nno nza backing abayeekera bano okubanga Korota ne Cobalt biyingira nnyo mu ggwanga lyange nze bayita mu buyisi nenze simanyi tebinkwatako simanyi gye byabiraga oba nno buba bulimba olw'ensonga nti nno ebyobugagga ebisinga byonna bitabula mu ggwanga erya Rwanda n'oluvannyuma ne binoonyezebwa akatale. Kakati freeze ze baba bataddeko sanctions eggwanga erya Rwanda zirina engeri gye zaabanyizeemu weewaawo tuyinza okugamba era Paul Kagame ayinza okuba nga anafuye wandira basawa yonna budde bonna nga abayeekera ba M23 bawithdrawingibwa okuva mu territories zaabwe. Obadde oli ku Yugi Update TV kubadde osinzira okuba nga otuwuliriza munzikirize enkome wano. Tubaagala nnyo, likinga, sharinga, commentinga. Mbaagala nnyo, mweraba.